kati mulwa wano twafuna battle ya Bebe Cool Bobi Wine yote ivao tufuna good life Bebe Cool zombi tuzogereko Bobi ne Bebe ani asingo yimba ha muganda wange buli mundu ozalina amanyi ge wegali zichensuubira yes buli ina amanyi ge wegali Bebe Cool mulungi njera nga togera nshiba ne nani Nesindi Bebe Cool gamanyi aina nyo vocals vocability nungi ko so live performance thriving better then Bobi Wine storyteller mulungi nnyo akubira olimba yes akubira olimba n'owulira story bakubango wuli na story kyekuwa so these songs are very meaningful eza Bobi Wine ate zikwata nnyo ku mitima gy'abantu kati awani awangula byonna ngo bigasa overall Bobi Wine NB ne ku birthday ya Bebe Cool Bobi Wine beats Bebe Cool ne ku birthday ya Bebe Cool NB even on Bebe Cool's birthday Bobi Wine I will take Bobi Wine NB even on Bebe Cool's birthday. What did the bantu kuyisamu gani? Baba wa principle nawe abere ebitungo li subjective nga kyetu ge mazima kwazo nkubulidde ennyimba nobegeze mu catalog ya Bebe Cool okiteeka wano ya Bobi okiteeka wano je olimba ku luyimba nyimba kye zina impact ez'amaanyi eri society erichi nyimba kye zakola ground breaking hits nyimba kye ezava mu hits ezifika classics obekitegeera Bobi Wine agwayo nnyo more than Bebe Cool but I'm not saying Bebe Cool takola ki tayimba yimba naye nawo ogamba nti kusana omupiira agumanyi nnyo ne Mesa agumanyi ne Mesa akola ki akirako nje ni mogizwa kusana Ronaldo all throughout okitegeera niyo ogamba ano kagayi niyo kandi ba World Cup ntuko kajiwangu ndo vude kwa achievements ngoli ku natural gift individual yes skills and yes okola na katusinga wo ka Messi tubera madimiti zo mpira tezigwa you understand niyo wabesho ogamba have accepted Mesa singa ko kati Bobi Wine overall cool Mesa singa Ronaldo yes overall Bobi Wine asinga Bebe Cool yes fadogera kuluta lwa good life nani ne Bebe Cool nabo ne bekwata okitegeera jukira battle yaabwe Bebe Cool najiwangula hands down okitegeera nti radio inako wikilink wisdom yamuyamba kimala hizo munafumu yamuyamba kimala natuka nagamba ekino ekimenya babule kigera ku stage okitegeera nagamba baka nekwatire mu bwekwatize lego kulaba baji wagire fuka radio versus Bebe Cool abera ogamba naona magaya atutera butebe atujero era onana nagamba onana bano jigiro bisajja tusigale 10 kati radio ku battle rusho ngali musikiri biri ona kuba vocals ono sikiri biri bulimba sikiri biri Bebe Cool nabayitamu okitegeera tuyogera ku share yali entebe baba nokaba maziga good life nas kibalezi kimalevu so malevu yali Bebe Cool mfanya ine ebirevu tabirina ashiro shinankubya bannanga mbande budde bulono jano jabova mukubwa era gakitegera go setting agabuzo go kati kyolese Bebe Cool mu nsonga zino muleke umwana afe tumutwala yule kuzanya mpira mumutembeya kale ngambi obakayo sembayo eri abantu abakulaba ko bale nyowe bayida kwiza kutola ku meza ne team ya Gravity ne resolvinga issue so happen na ye naye Gambia abantu tebewunya ngera bazemba nkubye tebatewonya kati chobala emmere njidya wana kukeze restaurant si alya walala bahaji mwesiga abinze sawa zino tambula ne gundi zangu risiti zangu za A+ final service nyo sanduko je natumya najja side zeyo gundi Colombia mabazi ka Paulo Escobar nina ntabso gisasula ko kubanchi manyi sawa yonna oziraba receipt zeba Colombia oshitege so kadamba receipt ndagala bankubira yo bati bala yokubula ko bukadde bonna bagende bamalirize banziike so basically otandise okwesa sulia yo mpola sawa yonna no kitamu okay feminimu gino gye tukola nze ngenda banga Yesu sina kuwangala nnyo ate kulemerawo myaka jange 36 naye nagamba wanowoze bakuba ate nazo sikimanyi ana amasasi mwegali ez'omumba bwe bakuba tomasanga tebamuttanga koledde Burkina Faso ebirungi biyitirivu kale betyo bwe tubadde amanya gaba bitabrani wako tukoledde waneno KZ restaurant and cafe bakati haji yagambye baba itaba KZ Lusania bambi tunakola kabi branding olo haji osanya bibere uno lwamanyi batu wadde abantu babiri ne baba ne haji tali serious so lwa mmere eno n'abantu eno Jenkins ajirya Jenkins ne kasuku bajitula ko bwe mazinga awo kale mwe bulungi mweraba